tubukuze books on the bike. Kakati munonye abanaabuvuga abadde yekanga abonabona n'akagaali kati twagala akagaali kakwate eno akalala kakwate eri ate omwaka ogujja tujja kwekolamu amaanyi tufuneyo books on a bodaboda. Ekyo tujja kipangira olwo zibenga zigendera ddala wali eri ewala. N'olwekyo eyo ye Rotery. Rotery ebaagala era ekola ki? Era ebaagaliza. N'olwekyo mmwe kyensaba mukole tusome awaka, okusoma tukufuule ekyesanyusa. Abantu abalala bwe bagenda mu ndongo gwe ng'ogyeyo kitabo kyo ng'okola ki? Ng'osoma. Ekituleese wano leero okusoma twagala okujja mu bibiina, okusoma twagala okujja mu masomero tukuleeta eno gye tuli. Okusoma kubeere awaka, okusoma kubeere mu katale, okusoma kubeere mu kanisa, kubeere mu muzikiti, kubeere mu dduuka. Bakasoma bwe baba tebannajja kwata kabukedde okasome. Bakasoma bwe baba tebannajja mu katale kwata Qur'ani osome aya. Bwe baba tebannajja, ekyo kye twagala salaamu abeere. Tewali nkulaakulana eyinza okujjawo nga tewali kumanya, tewali kutegeera, tewali kusobola. Byonna biri mu bitabo. Ekitabo ye master key, ekisumuluzo ekyenjawulo ekigulawo okumanya, okutegeera, okuyiga n'okugenda maaso. Era kigulawo emikisa. Kyova olaba nti abaana abazaalibwa mu kyalo buno nga buno, kyenvudde neekubya ekifaananyi n'abaana bali myaka 2 Rotery kibiina ky'abantu bannakyewa. Ffe mu kibiina kyaffe ekyo tusasula okubeera memba. Ekitegeeza nti ffe tusasula okukolerera abalala, ate ng'abalala bamala kusasulwa okukolera abalala. Olumu babasasula ate n'okubba ne babba. Naye ffe tusasula ate ne tukolerera abalala. Tetuli banjawulo nnyo, ekyo kyanjawulo. Era nga tukola emirimu gyaffe nga twesigamye ku ensonga 7 ssemasonga. Ekisooka, twagala obutebenkevu n'emirembe okubeera mu bitundu. Ekimu ku bibireeta kwe kusoma n'okutegeera. Awatali kusoma na kutegeera, olumu tufuna obutakkaanya ng'ekibuleeta tekiriiwo naye lwakuba ensonga tetugifunye bulungi. Ekyokubiri, tukola ku bujjanjabi n'okutangira endwadde. Ekyokusatu, tukola ku mbeera z'abaana abazaalibwa ne bamaama obutafiira mu ssanya n'abaana okula. Ekyokuna, tukola ku kutumbula ennyingiza mu maka nga tukola ku project ez'ennyingiza. Ekyokutaano, tukola ku mazzi amayonjo, amazzi n'obuyonjo okwewala ensika awaka, amazzi agatatambula. Ekyokutaano, tukola ku butonde bw'ensi nga bwe babwogedde mwabuwulidde. Ekyomukaaga, tukola ku nsonga z'ebyokusoma n'okutegeera nga bwe muziwulidde. N'olwekyo gy'emirimu gye tukola, naye omusingi gwa gyonna kwe kusoma, kubanga bw'oba osomye biri byonna bye twogeddeko bikwanguyira. Era omulanga Abaganda bagamba lubaala embeera, kati mwongereko embiro kubasondeza okubaddukirako. Abaganda bagamba nti nannyini mufu mukwate abawunya ebitabo mubigule n'ebyetaagisa mubiteekewo. Tuli ffenna. N'olwekyo eyo y'ensonga abasonde ebaleese wano, kubanga baagala mubeere abantu ab'enjawulo. Salaamu eya leero twagala ebeere nga ya mutindo
okusinga eyajjo ate salama ey'enkya ate ng'esukkulumye naye ebyo byonna biyita mu kigambo kimu kusoma. Tuli ffenna bannange, n'olwekyo abaana mubawe ebyobugagga ebyo ebisaanidde. Kati Rotery ekezze wano nabagambye Rotery eyagala era eyagaliza. Youth are rising. Rotery egenda kutumbula etterekero ly'ebitabo bino. Era buli mwaka Rotery ejja kubanga ejja kati enegenda kufuuka Mekka. Balina okukola hijja ejja esalaama. Ab'esalaama mugenda kubeera salaama. Mu Luswayiri ebyammwe bikoze ki? Biteredde. Naye kyenjagala mukole, Rotery bwe bagamba nti mwe mukole kino ffe tukole kiri, mwe mukole ekyammwe naye ekole ekyaki ekyayo. Bwe bawa olulwimbi mu lulime ebitabo tujja kufuba tubireete, naye bwe tubireete twagala abaana bakole ki? Babisome. Wano waliwo ekintu ekinsanyusizza ennyo. Edward oba yani Richard Janguwan ekigambo kye mwagambye books on the bike. Books on the bike kikutta omubabiro. Obugaali tugenda bugula. Asekenye egaali egula meka? 300. Not 500. I think 200. Therefore, read the book. Thank you. Mudeyo fortunate. Okay. Kakati ba Rotarian muje mwe background mu baana bano. All Rotarians behind do the background. Bane ba Rotarian mwenna tubagala. Yes, even this side is special. Rotarians, you are also amazing. So you better be amazing. Olwekyo ffe kye tulina okukola bateerawo mbeera ebasobozesa okukozesa ebitone byabwe. Mulabye bayimbye bulungi, bazina bulungi, ebyo byonna bitone. Enkya be bajja okuba abayimbi bannakinku mu Uganda nga be bafuna miliyoni ne miliyoni nga be bakola entertainment ekisaawe ne kijjula. Byonna bitandika bwe biti. Abaana bakwatako mu bitone ebyenjawulo, mu kuyiga okwenjawulo, mu kutegeera okwenjawulo. N'olwekyo njagala nnyo okubeebaza olw'ensonga eyo. Ffe nga Rotery naddala ey'Ekyaddondo, Kyaddondo ezze tegenda kuva wano, tekyadde bukyazi. Kyaddondo ezze. Mwe kye mulina okukola kwe kugiraga nti byebateekerateekera birimu omulamwa. Olulimbi olwammwe mu lulime bo baleete ensigo basige ebimera bibeere nga by'amaanyi. Ekirungi ettaka gimu okusinziira ku bukulembeze. Era njagala okubeebaza ebirabo byaffe byonna ebyo ebitabo bye batuwadde ate n'ebirabo ebigenda okuweebwa abaana abanaasinga mu kuvuganya okwenjawulo. Ogwo gwonna gwe mutima ogwagala ate era nga gukola ki? Nga gwagaliza. Njagala okuva waggulu nga ngerayo engero ntonotono. Abaganda bagamba nti lubaala embeera bw'olaba kaabirako nannyini mufu. Kakati bano bazze bakwatirako, bano bazze bakaabirako, bano bazze kubaddukirako lubaala embeera. Naye omulimu omukulu gwani? Gwammwe. N'olwekyo ng'abazadde, ng'abasomesa, nga Mami Foundation, omulimu ogwammwe mugukole. Bano bo bajja bakaabirako, bajja bakwatirako era bajja kubeera nammwe. Kyekiri era tukikubire mu ngalo. Njagala nnyo okwebaza abazadde abaleese abaana mu masomero yonna gye bali. Tubakubireko mu ngalo kubanga ekyo bwe buvunaanyizibwa. Era omuzadde okuteekateeka omwana wo n'omuteekerateekera, sooka kumuteekateeka ng'omuwa obusobozi bw'asobola okuyimirirako ne bw'oba toliiwo.
tekiriiwo. Njagala twebaze abasomesa nga bwe tubalina wano abalungi omulimu ettendo. Mulabye abaana wano nga bali confident ebigambo bye boogera engeri gye beenyigiramu ng'olaba nti omulimu weeguli. Njagala tubeebaze abasomesa olw'ensonga eyo.